Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Finally, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olugendo lwa campaign luguddwawo era lutandikiddwako olunaku olwaleero. Kino nno kyayibayita The Road to Freedom legenze maaso n'okubanga luggulwa. Kyokka ate nno wano wetwogerera buli aliraanye yeesimbyewo okufuna kaadi ya nuupu ku kifo ky'okukiikirira abantu be mu Parliament musemberere omukwateko omugumye kubanga kaadi Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. kaadi za NUP zifulumira akakiiko k'ebyokulonda kamaze okubeera nga kakwata ate munange file ne kazikwasa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Then Buganda decides to stand with Bobi Wine. Bino nno byewuunyisa ebintu 15 byenkuleetedde ebyewuunyisa ebyenjawulo ku kalulu k'omulundi guno na bikonge ki ebiri emabega wa Bobi Wine ebigenda okumufuula nantameggwa mu kampeyini ono gwe tulagamu kwoteeka n'akalulu kennyini yakabiri 26 2 mugumu yezadde nyakuweereza era akutuusaako ensonga azisemasonga. Tuli ku BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu semakutu ogukutuusaako ensonga zonna nga bwe ziri. Njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawagulu video eno gituweera like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etukekubulisa kinumu cause such kind of information eba crucial nnyo nnyini ddala. Ate era mu ngeri emu njagala okubeera nga nkusaba gwe nga gwe munooni gwe ogusoosola video zaffe munywanyi twegatteko ng'osubscribingako nawe mu kagambo subscribe omaloko ne wali waggulu mu kadde kajem personalize kateeke mu all osobola ofuna notification ku mboozi zonna zetukuterayo ku BTN Media Beyond the newsroom. Then atera kujukiza ntuwakoledde omukutu omujja ogumanyikiddwa nga Deni exclusive era weeguliwo okubanga gukuwa ate nno nakyo ebintu ebiri exclusive byeweetaagira ddala okubeera nga omanya. Kakati nno awo wennyini njagala tutandikireko wano. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kusimbula okubanga ayolekera ebitundu ebimanyikiddwa nga eby'ejjinja mu Busoga. Bintu bingi ebigenze maaso n'okubaawo era bibino ebigambo byagenze maaso n'okubeera nga ayogera tubiwulirize. We are going to embark on a mission to freedom, a long walk to freedom that I am persuaded by the grace of God we are going to return victorious. I want to encourage all of you to be disciplined. Discipline has always been our trademark. Please don't lose it. You will be provoked. You will be challenged. But hold discipline as a weapon because that is one thing that has helped us to embarrass, expose, and demystify our tormentors. Be disciplined. Watch out for each other. Those that are driving or riding, please be disciplined on the road. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bigambo bye ng'ayogera agambye nti luno lwe lugendo oluwanvu lwe tugenda okubeera nga tutambula olw'okwenunula ne long road to freedom. Era n'agamba nti mu bigambo bye nti wabula nga twesiga omutonzi ngo yali ku luuyi lwaffe njagala obategeeza nti tujja kukomawo n'okubuwanguzi era nga tuli bawanguzi. Kyagulanyi Ssentamu akuutidde bannankyukakyuka bonna abagenda obanga batambula naye okubeera ab'empisa okusoomooza abo nno abeeteeseteese okubeera nga babasoomooza okubajja mu mbeera n'abagamba ate mutabanguka tubeere ku mulamu ogw'okukuuma empisa tusobole okutuukiriza ate mission kwe tuli. Era n'abagamba nti nammwe abagenda ovuga ebidduka abagenda ovuga emmotoka agenda ovuga pichi njagala tubeere disciplined ku luguudo. Wayogera ku discipline on the road kitegeeza obutavugisa obutavugisa kimama obutanywa n'ovuga obutakola fujjo okukuba n'ebintu ebiringa ebyo. Bagambye let's be disciplined tukomewo n'obuwanguzi. Ebyo byonna bibadde bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenda. Omanyi olwo nno olugendo luno yalwetegekedde
muneetegekera eri special ennyo nnyini ddala. Era ng'olugendo luno terunnaba, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olunaku lw'eggulo yakyazizaako abakungu bano nno be tuyinza okuyita empajiruwagga. Omanyi buli muntu yenna omukulembeze alina okubaako abantu abo abamufuula okuba ow'amaanyi. Kaakati ebimu ku ebyo ebikonge ebimaze okubeera nga bizuulibwa nti bye biri emabega w'okubeera nga biteekateeka Robert Kyagulanyi Ssentamu, oyinza okwogera ku mukulu bakatikkiro abaawummula ab'obwakabaka bwa Buganda ng'okuli Katikkiro Danstan Mulwanyamuli Mulika Danstan Mulika Dan Mulika y'omu ku abo bakatikkiro ne kati abakyayogerwako mu byafaayo bya Buganda ng'abaali empajiruwagga ennyo nnyini ddala. Kaakati ako k'oteeka Israel Mengo y'omu ku abo abaabaddewo olunaku olwajjo mu kukyalira Bobi Wine mu maka ge. Bano nno bonna batambudde ne bakyala baabwe. K'oteeka Mulwanyamuli Ssemwogerere, oyo naye teyalutumidde mwana. Kaakati Bagunywa Nkalubo, oyo nno naye yabaddeko. Then k'oteeka Kayiira Gajuule, omukulu w'ekika ky'Embogo Kyagulanyi Ssentamu mwava naye yabaddewo ku lunaku olw'eggulo ne bamukyalira mu maka ge Magere. Era His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ebimu ku ebyo ebigambo bye yagenze maaso n'okubeera ng'ayogera era ng'ayisa ku mukutu ogwa X yagambye bw'ati: it was such an honor to host our elders for a meal and a prayer. Awo tuba tusimbudde. Ategeera akabonero ako omanyirawo kiki omusajja kiyabadde agenda maaso n'okubeera nga ategeeza. Bwe twogera ku bantu nga bano ba Dan Mulika, ba Israel Mengo, ba Mulwanyamuli Ssemwogerere, be bantu ababaddewo mu gavumenti ez'enjawulo era ne balaba butya gavumenti bwe zikyuka era nga bamanyi strategies ki abantu bano zibakozesa. Era bw'obabuuza nti Amini bwe yali Obote bwe yali alumba olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka, biki ebyaliwo era byavira ku ki era byabaawo bitya, ye Kabaka yasobola atya okubeera ng'asobozebwa okuddukira e Bungereza, byali bitya. They can narrate the story very well and they can lead you to success. Obaako okafuna oba ontegedde. Anyway, omukyalo ono wuuno nno y'omu ku abo abakyaliddeko Kyagulanyi mu maka ge era n'amuwa ebirabo bino nga by the way okumalayo wali eri nti Kyagulanyi Ssentamu mu bino byonna abakungu bano aba Buganda nga bamaze okumukyalira bafunyeemu akadde akalya ku bintu bino bibiri. Emmwanyi mu Buganda erina kyetegeeza wabula ate n'empafu kyabadde kyanjawulo nnyo nnyini ddala ng'omusajja Omuganda omutuufu. Ebyo nno mujja bbeera nga mubyenoonyerezaako. Wabula ekikulu mu byonna yakwasiddwa effumu n'engabo, ekitegeeza nti bamwenda osinze ne bamugamba muzzukulu waffe tuli mabegawo, genda olwane ate nga bwe weekuuma tukwasizza engabo okomewo na buwanguzi. Zessaala ze baasabidde Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kano njagala tukawo obudde tuwulirize ebigambo by'omukyalo ono. Emikisa gyonna egy'olutalo mulwane mukomewo na buwanguzi mulwane masajja. Muno mulimu ka screen katono kakulabirako kulayirako kibirala kulabirako nga kyonna kiwedde kyonna kikutteyo. Unajitereka paka kulayira. Mugine ebiseera ningizaako kano kafuduoma onokubanga esimu okubidde Babi nti mbambalala nzija nga Babi ateekamu emmere y'ababiri siyo yokka eyiye n'eyiyo mutuule ndye bulungi akamera ako obugume tulabyanga mmere ennyogoga ejja kulemesa okulwana obulungi olutalo.
ndoza byonna tubireetera inonga bya kirodi nnyo maama bantandikirewo okulyanga president ne mu campaign ewanga awaka sitting room n'ebirimu byonna bya Bobi kakati ntoddeko kubyolifunanga nfudde nga lubuga kakati nkutoleddeko ndabye sifa nduddewo nengamba omwana wange alifuna ddi ebibye kati nengamba kantooleko ebirala bisigaddeyo kati nengamba kantooleko ndikutwalire nga nkyali mulamu obikozese nga nkyali mulamu amaama kati lindirako ddala okufa kati lindirako ddala okufa banaye nga teyanza sobola kufa nga tetunnawangula bwe tuwangulanga kati kusaawa tugambe nga 8 awo ne bwe nfanga ku 9 sirina buzibu naye sijja kufa okutuusa nga tuwangudde era nze kambabuulire bazzukulu mu 9 kangambe 19 ngambe 12 anti ndakuzina emyaka fa bakadde tugitabula gwegere emituufu kakati mu 19 meka nange nfaananya oli atesanyulizita kakati ekyo kankireke kati waliyo ekisiibo okuva 21 natandika ekisiibo paka leero kitwala mukulu oli gwetegedde ow'ekikofiira oyo gwe kitwala kubanga nalonda mu 9 mu 6 ekonyeewo awo kakonyeewo nalonda mu 9 mu 6 nemulonda twalonda omukyalo ono ebigambo bibadde bingi aleese ebirabo bino namugamba nga lubuga munnaye ndabye sifa ne ŋŋamba omwana wattu Kyagulanyi lwaki simuwa ku bibye ebirabo byamuwadde oyinza obiraba they are light azini okuwewuka oba okulaba nga tebizitowa kimala obiraba nga bitazitowa kimala obiraba biri light but it means a lot someone okwata akantu gwe kolaba nga akatinyo ka gifting nga bakawaddeyo mu mutima mulungi kyokola ne Bible yegamba nti omukyale yawaayo epeesa yawaayo okusinga n'abo abawangayo feeza ne zaabu lwaki nti yali talina naye n'akwatira ddala ku mutima gwa Katonda nti yakwata ekyo ekitini kye yali alina nti bwe yalaba nga bonna bawaayo ne yeebuuza ki kyennyinza okuwaayo kwe kujjako epeesa lino ku lugoye lwe n'awaayo era Kristo n'amugamba nti n'agamba nti awaddeyo epeesa lineno asingidde ddala bawaayo feeza ne zaabu kuba abamu bawaayo kubalaba nti nange ndeese naye omukyalo ono mu bigambo bye bingi byakoze oba oliawo nga bubonero obw'enkukudala obukulaga mu ki ekituufu kye tulagamu era ki kye kitegeeza kaakati nno muganda wange omukunja atasira abadde akyali awo nga anti bamugamba nti owaaye King Saha naye aweereddwa ekitanda abuuza ani anayimba olwaleero nti bannaye tetumanyi kyalwaddaaki omuyimbi amanyikiddwa nga Ssa Palaso omusiime wa Ssaabasajja Kabaka avuddeyo n'ategeeza lwatu nga bwe yabannyonnyodde ku X n'emikutu gy'emirala nti era yawagira Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine okubeera omukulembeze w'eggwanga lino nti Uganda yeetaaga nkyukakyuka bw'ati abukereza nkokolo genda ku kitebe kya National Unity Platform n'asisinkana abamu ku bakungu n'agamba nti nze wendi nange okubeera ng'erinnya lyange lijjukirwa nti Palaso oba Pius Mayanja mutabani wa Mayanja muva Mityana nakolawo kino ne kino mu biseera eby'enkyukakyuka n'okulwanirira eggwanga lyange kansoke nkwe Palaso wano ng'alina essennyonyi theni mu kwongera ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ojambadde wena oli smart bikyanze okitegeera bana ekisanyusa okulaba oli fiti ninga oli muwanvu nnyo omaze mumpi muziki wampobera in a joking way nga banyumyamu wanga Kivumbi agambye Palaso music wampomera nnyo sajogire limugamba badde bajajo birwaffe bavubuka ffe kanamu abakadde anyway that's just a joke kankuwa wano nga aline president we were Salako, and following an artist, my young brother, it never goes wrong. Yes, bro. We were I appreciate everything you do. And Chidaba, like, we need Molimogwafe. We were in a Chiragaman, this is not my thing. No, Molimogwafe, it's our job. It's our nation. We have to love it.
I am fully ready to be remembered for something very important as a contribution. So yeah, you have my support. NUP, my party has my support. 100. There we go. Let's there we go. There we go. Never gonna you can be very sure to bless her with so much power in our voices. Yes. That power can be destructive or constructive. Yes. Never Katonda nti mu generation yaffe tuwirage wamwano ina comfort ebeeranga olya buli majago but to come to okublindinga kituufu. Please may you respect it. Yes, thank you, Papa. Tujja kikola. His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu ayaniriza Palaso bulungi mu office ye ku kitebe kya NUP n'amwebaza n'amugamba nti webale kubanga olabye amazima n'ogamba nti kojja oyimirire kubanga olina obusobozi bwonna obeera mu comfort zone n'olya amajaago n'olya ssente zo ne weeyagala n'otajja mu bino bintu nti bwe naagendeyo bajja kunkuba tyagasi bajja kunkola bwe bati ne gwe n'ova n'ogamba nti kesaawa ey'okwogera amazima n'okugamba nti kati kanwanirire abantu bange era Kyagulanyi akreditinze Palaso n'amwebaza olw'omutima ogwo gwayolesezza n'okubanga alaga nti bali bomu kaakati nno bambi ye King Saha embeera era si nnungi mu ddwaliro twongerera ddala ogenda maaso n'okubanga ate tumusabira naye wabula nga sinakuwa ndowooza George Ssenyonyi Besekezi wano nzikiriza nsooke nkole bwe nti nkutegeeze nti munnange ababadde balinda kaadi z'ekibiina ez'ababaka ba Parliament kyalwaddaaki akakka akeeru kaako katandise okuva Kavuli. Candidates who expressed interest in carrying the National Unity Platform flag. We appreciate each and every one of them. Those who have been successful, we want to congratulate them. Those who have not been successful, it is not the end of it all. At the end of the day, we are a family, and whoever carries the flag, we shall just rally behind that person. We have a bigger goal as the National Unity Platform, and that is to have our president sworn in. I will always say that. Somebody was teasing me that maybe you'll be arrested. I will not be. Our president has to be sworn in next year, and that is what I will stand by. So me and my team made sure that we selected the best team that will work with the president. Some of the people whose names will appear on today's list as members of parliament will not only stop at that. Some of them will be ministers. Because we are going in the new Uganda and they will take over. Some of them will be ministers, some of them, even those ones, we want to encourage those who have not been successful, that since we are going to a new Uganda, there are very many jobs. Some of you will head the different sectors. So don't give up and let's not lose focus. Mr. President, I know it is moving time. I don't want to talk a lot, but I want to appreciate my team once more. And also appreciate the leadership of the National Unity Platform, headed by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, for giving us the opportunity to do this work. And Mr. President, sir, I want to report to you that whatever we have here has been done diligently and transparently. And these are the best candidates that we have produced to you so far. So with me and my team, we want to formally hand over to you the list of successful candidates for God and my country. Bwatyo akulira akakiiko k'ebyokulonda mu National Unity Platform na handing over file omuli amannya gaabo abeesimbyewo oba abalaga interest era nga be bayiseemu okukwatira Nuupu bendera mu kalulu ke tulagamu 2026 2031 era ategeezezza nti abamu ku bano betukuwadde mu gavumenti yaffe bagenda kubeera n'abaminisita kuba tukuwadde line-up esooka kati eno ye first 11 yaffe gye tulonze era mwenna abatafunye kaadi njagala okubazzaamu amaanyi n'okubagumya nti si enkomerero ya byonna wabula ate bwe tuba tugenze mu Uganda empya mugenda kubeerako ne sekita ezimu ze mukulira kubanga mwenna muli balungi but for sure you're good, but we have at least chosen those who are better.
tukkiriziganye tugoberere abo betuba tuyimirira mu mugongo tusobole okutuukiriza omulamwa nti kino ekyobubaka kye kitini ekisembayo wabula ekikulu kyekyokulaba nga Kyagulanyi alayira 2026 era we tunaatuukira mu Gwokuna nga Kyagulanyi alayidde. Bigambo byani? Ebigambo ebyo bya mukyala akulira akakiiko k'ebyokulonda. Njagala kuwa ebigambo bino nga mmaliriza bya George Nnyonyi Besekezi. Wuliriza. Ejjinja gyetwagala okutandikira katala okuteekawo Uganda ekolera buli munna Uganda, a Uganda that works for all Ugandans. Nga buli munnansi yenyumiriza mu ggwanga lye. Oba ofaanana otya, oba oli wa ddiini ki, oba oli wa ggwanga ki, oba oli mugagga, oba oli mwavu, naye ng'eggwanga lyo olyenyumirizaamu. Nga ffenna tuli wansi w'amateeka. Nga buli munnansi oba ogenze mu ddwaliro lya gavumenti bw'otuukayo ofuna obujjanjabi. Bw'otwala omwana wo mu ssomero lya UPE afuna obuyigirize. Enguudo nga tuzikozeeko. Okusinziira ku mugoberezi w'ebyobufuzi Robert Katarekwa, ebibiina by'ebyobufuzi nno George Nnyonyi Besekezi ebyo byadde bigambo bye before okusimbula okugenda ejjinja. Ngenda gezaako okubanga ate tubawa ne live mu birabe byonna. Oyinza okwebuuza lwaki NUP yandibadde etandikira ejjinja. Jjukira nti mu Busoga region abantu baayo bakyali banyiivu oluvannyuma lw'okubanga basuula Rebecca Kadaga. Kakati mukuzza emitima gyabwe ate nga ne Busoga yemu ku ezo region eza embracing Robert Kyagulanyi Center from the word go gy'abadde alina okusobola okutandikira okubeera ng'afuna momentum esobola omuyisa mu campaign zonna ate zisobola okuba nga zitambula bulungi oba bukwakku nnyo nnyini ddala. Wabula okuyitiramuko olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Center atandikidde ejjinja. Era manifesto weronchingibwa. Ku Lwokubiri enkya nga 3 ali Buyende kwoteeke Kamuli. Then ate ku Lwokusatu nga 1 ajja kubeera Kaliro neeruuka. Then ku Lwokuna nga 2 ajja kubeera Bugweri ne Namutumba. Kakati ku Friday ajja kubeera Mayuge ne Iganga. Then ku Saturday nga 4 ajja kubeera Namayingo ne Bugiri. Awo nno Eastern Region abeere nga agikutte mu mbeera efaanana bwetyo. The road to freedom in quotation bigambo bya Robert Kyagulanyi Center. Banywanyi munzikirize mbatere wano ate nga bwe tugezaako bba wano is live then ate tubawe n'amawulire. Akagwawo ke tubawa tuli wano ku commanding center ya BTN Media beyond the newsroom. Nze Deni abatuusako ensonga zisemasonga. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.